mbulya nawe tofanga na muntu tofeeranga good morning Emmanuel Makumbi you are very smart mbale agamba ki n'ekibuga nakyo wali very clean awo onoonya webayeze oba mbale bwatu bwalabika ennaku zino Okay, neyanziza nnyo mukulu Ssenkubuge. Sinoonya webeeze naye nga bagezaako kubanga batereeza ebifo ebitali bimu oba nga banyirizaawo. Naye ate nakyo kitegeeza nti we mbanyimiridde oba nga walungi era mba ntegeeza nti ebifo ebisinga bagezaako kubanga babinyiriza. Okuggyako emboozi gye ngenda okunyumyako nako olwaleero eri mu bitundu bya Sebbeyi giyite Kabuchorwa Bukko ne Kwen. Eno omu ku baddusi amanyiddwa ennyo era eyasooka okuleeta omudaali ogwa gold mu Uganda mu kudduka mu meters 1000 amanyiddwa nga Moses Kipsiro yavuddeyo n'akubiriza baddusi banne n'abazadde okutwaliza awamu naga nti batwale abaana ku masomero. Kino yakiraze oluvannyuma lw'okulabika nti abaana bangi mu Sebbeyi region bavuddeyo kubanga bajumbidde nnyo okudduka naye ng'ate balekeredde okusoma. Kino yagambye nti kyabulabe nnyo kuba woba tosomye ne ssente z'onaaba ofunye mu kudduka togenda kumanya kuzibala era bagenda kubba olabike nga tolina ne kyofunyeemu. Yagambye nti alabyeko baddusi banne bangi abagenda ebweru naye olw'obutamanya luzungu kwogera na kuwandiika bakomekereza ne contract ze baakola nga tebategeera ki kye zitegeeza nga ne ssente ze bafunye tebamanyi ngeri gye balina kugabanamu ne bamaneja baabwe. Kipsiro ono yagambye nti bwe bataateekemu maanyi kusoma kigenda bafuukira ekizibu ng'ate okudduka kwo tosobola kudduka paka bukadde bwo bwonna nga weetaaga akasente kano k'ofunye ng'okyadduka okapulaaningire bulungi naye ng'ate osobola kapulaningira nga tosomye bulungi era nga naddala ensi z'abazungu eri ebintu ebisinga byonna bibeera mu buwandiike era oba tomanyi kusoma kiba kikukaluubiriza. Yagamba nti okusoma kwe kumuyambye kuba asobodde okubalirira ensimbi ze ne contracts z'akola mu companies ez'enjawulo asobodde okuba nga azifunamu olw'okuba nti aba amanyi kyakola n'okuba nti teri muntu aba asooka okuba nti yamusayiningira oba akola. Essaawa zino wenjogera Kipsiro era yayongeddeko n'asaba gavumenti eveeyo etongoze Sebbeyi region oba Sebbeyi region ebeere nga sport city kuba abaddusi bonna abavuddeyo mu Uganda bavudde mu kitundu kino kimu era nga kye basaba kyokka kwe kulabika nti bafuula Sebbeyi region okubeera city sport. Kyasaba nnyo gavumenti ebe nga etongoza Sebbeyi okuba nga eri sport. Ku kyokusoma alina engeri gye yatangazizaamu ku mikolo gye babaddeko mu disitulikiti ne Kabuchorwa. Katumuwulirize Moses Kipsiro nga ayongera okuttaanya ku nsonga eno. Encouraging our parents, let us embrace education. Education is wealth. Education is key. Our athletes, let's embrace education. There are some athletes suffering right now as I speak. They will not talk, right? Because they don't know what goes outside there. When they go, they run. After winning their money, there they say, this one has not gone to what this is what you got. You have no vision. You have to take that. But when you are educated, you know how much I have won and what is supposed to be taken by the manager. Here. Separate running. Because running is our business in our land. Yes, education will make us, we have, when you win money, when you have education, you know how to invest. Oyo ye Moses Kipsiro ng'akubiriza abaddusi banne n'abazadde okutwaliza awamu okulabika nti abaana abatwala ku masomero. Ensangi zino mu Kabuchorwa omwana neosanga okutandikira mu primary naddala myaka 10-15 bonna bakeera kudduka era nga abasinga
tebakisookera mu masomero ekibeera ekintu ekirabise nti kyabulabe nnyo mu myaka egiddako awo nga buli omu ayagala abeere muddusi asobole okuba nga afunako ako kasente nga bwe balaba bannaabwe abali obulungi. Byebyo mukulu Ssenkubuge ebiri eno mu bitundu eby'obuvanjuba.